Inside Story Uganda, real source of political updates. Organic case waliwo etteeka erijja eriri mu bubaka buli mubaka wa parliament yali ku kakiiko bamu emitwalo gya $10 n'olaba kana akakazi akazungu akalina omutwe kalinga mangada kakazi go tujja kusa akakazi ako ke kapresiding ozo okusokoola abasokoozi yali mu kakiiko nalabye mu bukedde nga bakubamu dokita ow'ebbombo gwe musajja gwe yinza okukuba akatambi kubanze miliyoni 19 didn't you see it in a meeting that decided the fate of the man who was in charge of Mulago? Do you know why the man of Mulago was removed? Are you not fighting over a mob? Dr. Biaruhanga? Yes, I went to him, ngari mupale nyimpi yekwesi. Nalabye omukazi wa revenue yazze wange ngari mukanzu akutte n'omuggo. Nangamba nti Commissioner General Ngobya agambye ndi mulalu. Ndi muganda tuli mulalu, sije basoso okukola. Nange banga nti ndi mulalu. But you see, when you subject this person, omanyi amawulire gakuba kati Commissioner General mumanyi eline kayibula ne bamugobayo yatemako n'ennyama mu bbuki. I know him. Naye nali njagala ogenda okwogera naye. I know Luganda ne Nakalema n'entema. Kasamputiro Nakalema akulu waliwo besoogera nabo. Era oyo omusajja Omupakisitaani baamugamba nti Omupakisitaani yabalekera $5,000 ajja ndabe. Kaakati ne batazimuwa naganze kamwenoonyeze naye Omupakisitaani baamugamba nti abeera ne kanyama munene bwa ayina bakanyama ayina abamiritale ayina emmundu kasobola banga akutte wano obwedda ayina pisto akapakisitaani kajja ne miliyoni ya $1 nenju kajjira nenju kadduka emisinde emotoka kagireka mu National Theatre nsuubugono gwe bawadde yaleeta olukaaga lwatumweba Simeewo lukaaga why? Because are you compromising me or you are compensating me? Kakati necho eno case ya kidney neyo bagijjayo kati abamuhozi boba badde baloza muhozi is a gentleman babadde bamukuba nga asidise kati muhozi ate yaba manyi muhozi yes tulabino babino kubanga bano bali mu organize baba kwateyo bonna nebaja waliwo minister gwe bayita Kasagama ali Kenya ayina hoteli nyingi ayina ne yazimba maziki bajja kumukwatawo bajja kumutolawo bajja kumutolawo bajja kumukwatawo bajja kumufatawo bajja kumuyolawo bajja kumukwatawo wadduka ani ali mu kyabana anti nkubulidde n'abaana kyekimu kiriretinga ne kino 4,500 Ugandan girls were killed in India alone by pharmacists babajjamu organize kakati bino byonna ebya organi bw'obiraba biva ku issues ezi nti organ trade bagala ogikola ki okugitereeza naye nga ba key players abagirimu tebaliimu kakati bagala bagikole ng'ekolera ku mateeka you donate kyobulaba nti ono omuvubuka ow'ennansana ye yaduliringa nga bwongo bw'abaana abagezi baba budulinga ne babujjamu bw'oba olina omwana nga omwana oli mwana muwala myaka 16 okoma ku 26 bakujjamu endaayo yonna reproduction system bagitwala bagitunda $7 emu omwana omuwala bamugula $7 million. Yes kakati omwana omuwala bakugamba jangu olabe bakadde bange kama ne mitima oli mufu entinda eyo eri amayumba agalina kiriniki mwe babasalira tofuluma kakati bano kye bakoze abamuhozi balina gwe bamutaddeko akazito yali involved mu kutunda abaana ebweru mu makampuni n'okutta ki n'okusokoola abasokoozi kyobalaba obanga basokodde omwana naye muntu Basilu basajja mwe were very stupid was the son related to a soldier what warrant embuya a bombo medical doctor to come in the fray tekisobaka kubuke gumusajja gwe yinza okuyinsaitingira abajasi n'abakopa n'abajasi mbasokoola n'emirambo gy'abasokola nkukuba akatambi laino leka n'envelope nze ne musajja mukulu anti nkugambye babikola ne kuludu we buli muntu agudde kabenje bawuteeka ne bodaboda zeetomere
bw'okubira poliisi nti waliwo agudde kabenje wa booda akyassa bw'atuuka emulago mu budde bamuwa $10,000 nabagamba nti the person who started this trade omuyita Professor Kanjerezi he came to me and confessed yatuleka ebintu bino nembaga nti emasaka waaliyo Dr. Namaganda ekituufu nga gye babatwala bino byonna nga fiika salaamu erugazi nga center emulago wawuya weyomba bali indicted police pathologists they are indicted kati owabawa what we should do ndo mwana wange bamutta ninja batta nyinza okukoleza akabiri kabuliye nemba kuba nyizo mange yachanganya kutto yo dokita naye afa kumacha kulogulo nkuttabwe wabba omulogo ojja muleeta bonyizo baladungo lya n'abaana b'emmere bamutema Rubatiku operated the Chinese so kakati kino ekintu muleke kiyingiramu leave the past to go. Okay. What we should nkugambye nti Bobi Wine bamukozesa muli wa sente nti kati ya Bobi ulira anti bano batya okumyawo abaana bano abaana bagenda kola testimonies era yabadde azannya akabadi nti yagenda kuyimba nga talina performing license talina tteeka limukkiriza bano be bamuwadde sente agende this company nakalima nalumba yalumbanga nakalima oliyita mu ttaka nga musene Tamale, are you saying there is no goodwill of government okusa abaana bano? Anti nkubuulira nti who owns these companies? We're in state capture. The state was captured. Big people are involved. Okay. Nti babatwalanga ebweru look Hajati Mukwaya negundi nono omusajja Bigirimaani bagezaako ne babaga tumwebaze n'atuulawo n'engala ne bagoba tafiire mu judiciary ne bagamba UPC bateekewo waabwe kubanga nakugamba nti bo we baagwera akabonero UN yasaba yawandikira Museveni ebbaluwa ng'ina abantu 157 Museveni yabalekako baali bamujogadda n'abalekako bali bazimbye wano ekizimbe nga mwe babeera tebabulirwa kati ne Museveni yali abakooye n'abawaayo babajjako millions of dollars 5 kati babasaba 35 omusajja yabagambye nti okubawola millions 35 eza dola ti muzzeko programu za Mirundi ate ye gwe nsooka okuwa era zijja bw'ozaalibwa n'olufuno era zijja nze nazibaze zavudde ne South Africa oba tezavudde South Africa zavudde Canada niziyingira wano mu Africa nizigenda South Africa niziyingira wano nizikomawo nze njagala abo abali mu gundi simanyondo leewo ekibiranga nkwambaza enjovu wano nkwambaza ekyomukazi wano bwe zikwate ku sente zange nze followinga bwenti zijja nzireeba sente zange zijja nzireeba ekyo hankosaamu akikoze kankulireko hankosaamu mu ngalo nze omanye omuntu bwemulaba ale mulaba gye bujja ogwo omulimu agosaamu agukoze ne mwenda yabagamba omusajja mukadde muwe sente naye waliwo oyo ye talina bwawonera Kasagama minisita w'e Kenya eyazimba ne woteeri mu Mazike bagala kumuyola wayozi nekitawe bamutwalize mukakati nze mbawa amagezi mukole bwemu sekikuba yakiguddemu nti ababaka ba parliament abaliko kakiko kaheresi babawadese emitwalo gya $15 naye nakitomera naye ayagala nange bose yagala yes kakati what we do mugenda kusaanula ekintu kye mutasobola forget about the old system as the new investor is saying let us buy this law put this law netujemo kya set tujemo kyokugula ebe donation bajja sitwala bajja kola ki we must debate give kakati nsereko namusaasidde otya nsereko political career yafudde yakomya nsereko namulabanga bali naye ndaba mutwala ne London nafunayo kasente nakoze Tamale awutandikira ku lwofu nga mulaba ku byuma byange era Museveni yasayinira how can mufuti wa Uganda sayini etteeka erivudde mu mukafiiri nti yongosa busiraamu anti yiraddu kayibula laddu akayibula enkuba kakati nkogamba nti I consider myself very unique because my father enrolled me into an Anglican school. This however was done for a purpose. As I grew up, I spoke early and I could engage in mature conversations, at times making precise predictions.
It was for this reason that my father surrendered me to abapoto. Abapoto be bachi. Abakristaayo twabayitanga abapoto. Nayogera nina emyezi 6. I spoke when I was 6 months. Ngabaga nti Mirundi yazaala omusamba. Olunaku lwe banzaala omuntu atamanyiddwa yaleeta ettogero yensuwa nnene era weeri my twin sister ewezezza emyaka 65. Ettogero weeriryawo maama wange ku kitooke kwe yanzaalira yali ava Naalongo ku kimayo mazzi nange amazzi ge naaba ngajja Naalongo ewaffe ndeeta ebidomola 10 mmeka n'abayiwaka amazzi amatookovu gabamaleko kazambi yenna mutukule ebyo Mukama yabitugamba. Ekitooke maama wange kwe yanzaalira kyagaana okukula nakati nakugamba nti maama yali alima omusajja alina ekitawulo ky'omuliro mu kiwezi n'amugamba nti ono omwana omuweese bubi omulangira n'amuwa digestin. Maama agenda okutunula bw'ati omusajja agenze n'ekitawulo kye eky'omuliro n'akomawo era ng'alima n'amugamba nti ono omwana we ajja kuba mugezi nnyo naye tajja kusoma. Nasala kitange ku kitooke nga ntwala ku ssomero nga ŋŋanya n'amannyo ne gamukuukamu. Mange went to the shrine once. Ne bamuga ajja kusoma naye tajja kukola ate ajja kuba mugagga nnyo. Kati waki weekwasa abantu abagoba ku mulimu obimanyi bwe tojja kukola. It is therefore not surprised to hear that my children survived the inferno at Buddu. Mama yali awaata mu lusuku olulagala ne lwogera olulagala a voice. Abaana ba Mirundi ye bali ngezo bajjayo balina kiyunifomu kibi kyali kya red naye mumugamba abajjeyo essomero ligenda okuwamu akabenje. Ni mzee Tamale okimanyi tuli ku mpewo. Yes tetuli mu mboozi zaffe nkubuulira olulagala ne lwogera. Yes abaana bange balwala amaaso ne mbazaayo ne bankubira essomero naye gwoganya okugyawo abaana bo. Olunaku essomero lirawakwata nze nsookawo nasanga abaana balwanyisa ekinyolo kimetro kyagenze kwenda abaana babagaliramu emirambo 2 egyabo. Abaana bange baba era oyo Tamale yagamba dadi bagundi bajjiridde omu ani yabagulira omwana wange yeggulawo ng'agenze bweru kufuka ate nga muli mu bucket nalaba fire you win naye yaza an impact ye teyasoma you win teyasoma alaba namaganda ngero yali avuddeyo ng'awonye naye naga nti maama we ajja mukuba mufalisa aguleseeyo newspaper nasanga omusajja ng'aganye emmotoka zonna waloko defense essomero likwate omuliro liggwewo nemubuuza naye gwe feesa eno wali ogirabye yava nti ebondo ekikeera emundu giteeke kutegenda kukuba essasi. Nze mala okugyawo omusajja oyo abantu ne bayingira e Buddu abange babookya abange babookya era nkugamba nti I consider myself very unique because my father enrolled me into an Anglican school. This however was done for a purpose. As I grew up I spoke early 6 months and I could engage in mature conversations at times making precise predictions. It was for this reason that my father surrendered me to abapoto the Anglicans. Ekanisa yabwe negizimba nasaba president abawe sente ekanisa yabwe egudde nenzimbawo n'ebizimbe wenasomera primary. Is therefore not surprising to hear that my children survived the inferno at Buddu, a prominent Anglican school. Even after this nursery incident, I did not relocate my children to another school, but instead nabazaayo musomero yennyini kuba bakikola nalimba manyi. Yes abange nabazaayo ngogoba ki. When the president arrived at Buddu, he talked to my children. Abange nabazaayo Wizo kuneregamu aya bienina ku mutwe go. When you see us dressed in nice t-shirts and nice suits, you think we are ordinary people like you. We are not ordinary people. Never favor money. Sisaga. Bwe mpandula eddusu mukazi na munyenye bwakaba abika nkugamba. More so, my mother Mole Mirundi is a convert from the Islamic faith. Her parents were Raja Buchimuli and Hadia Nanyong. My grandfather Joseph Sembuya married Josephine Luko from the Lion Clan. Both were staunch Catholics. This family with a diverse social background provided me to acquire a different view on religious differences. Can you imagine?
jajjange yawaza Josephine ate nga ye Joseph jajjange yali musajja musiraamu n'aleka nga awadde okumanya yava mu busiraamu n'ajja mu bukatoliki ate n'abwagala nnyo famire yaffe abasinga obungi basiraamu yali akoze eddaame ng'agamba saagala mwazinye ku ttaka lyange ajja kuŋŋaana okwebaka but my father because of eddalu lye tuyina inheritance yawasa mu basiraamu n'aleeta omusiraamu abazungu bakuga nti you are stubborn as a mule. Mule eva mu nsolo kati nze me I come from a Muslim family to a Catholic Church family educated my formative age with the Anglicans. Ndi musajja wa mutawa kyobalaba bwe nkunyumiza ebyerwanda naliyo bwe nkunyumiza Salimu Sale nkikubuulira nali naye Salimu Sale namusanga mu nsiko ne Kayigula naye tolaba bwe mbaleebeeta Salimu Sale yakulira omukolo okwabya olumbe lwa taata wange era bwe namugamba nti Salimu Sale okoze bubi ojoga abantu noleeta prime minister noleeta vice w'eggulu yankubira esimu ekyo nange otandise okumpalampa nemugaa nti asikuwalampa this is the reality bikolere mu kyama omusajja ono afuuwa ekigwala owa military band anywa walagi naye alaba kayanja nga agaba ssente you are inciting the army to riot era Sale yakwata akavaaganda n'akampa yakampeereza yes yanga Mirundi nange otandise okumpalampa nedda we are talking about reality. When the prime minister and the vice president come to Gulu in an helicopter to see you kikole quietly ne bagwamu amanyi ne balaba kamiliyoni abantu bagende Gulu ne bamalayo ennaku nnya. No, it's not diplomatic and he did not pursue me. Yategeera kyenkoze ekyo ate still going there. Yategeera. Tamale, why are you reading that book? Anti nkugamba to give ye background tibyengenda okwogera bituufu kugamba nti in my introduction remarks I pointed out that I always start my books with an African proverb or saying. This book cannot be an exception. The Baganda have a proverb which says like a man with ule like this proverb means that traditional diviners were only respected when what they predicted were accurate. We also have another proverb which says, "Ofunda no mulika, ofunda no mulika nanula abanabo." Literally meaning, a man should not mind the cost of treatment as long as the chews their children. Umuganda ganti ofunda no mulika nakunyeza abana. If what Musenero is doing, if it was proper, ngosibyo bya bulimba. Ngadala tukoze however expensive it is nenga kigenda kukola nebino ebya monitor wanda drug but we want to no I've started an organization to monitor media institution customer wandike byobusero temugula wiki number ga temugula and I have the following kakati nkugamba nti Levad when do you want to hear ma nkugamba nti I derive my popularity and respect from making precise predictions. I usually tell people, including most Levad, what they do not want to hear. My other attribute I value most and which helped me survive humiliation, which is a common practice in Museveni's government, is my arrogance. I must state that I'm very proud to be arrogant. I cannot say arrogant state that Mirundi minus arrogance becomes zero, a corpus. This arrogance, together with another attribute of having an independent mind, gives me a unique personality. I also developed a strong confidence in myself to work or survive by myself. Toyinza kunjoga ne tudingana kunsi mukabuli ne mugu. Bunjoga tetudingana. Omala kuncompensate. Ate compensation does not mean reconciliation. Tetulidde mukolagana. Many Ugandans cry to government for jobs, even after having been humiliated because they cannot survive outside the government. This has also worked to the advantage of the mafia gang that humiliates people. Once they learn that you cannot manage life out of government, they keep on humiliating you, even on the job. It is because of my arrogance that I cannot tolerate humiliation.
a jogo to from any person. I rather go and start making bricks. Rather than being turned into a political hunting dog for the mafia gang. It is not worth the risk because at the end of the day, you get nothing after sacrificing your dignity. Okay. Kakati. Soko kubekala nkonkomewo. Kale. Zijeye simu yange. Because I'm not recording myself.